أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بعثه الله جل وعلا وأهل الأرض أحوج لرسالته من غيث السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصح للأمة حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى كل من سار على دربهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة كما يحب ربنا ويرضى. atenderezebwa oyo wekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala nannyini matendo atagattibwako, atazaala, atalina mukyala era atalina gwagabana naye bwakabaka bwe Allah. Oyo yatulagira n'atugamba nti nno nawekito yowekitiibwa Allah ow'amazima, ebyo byonna ebisinzibwa nga si Allah biri mu bukyamu era tubisinza mu bukyamu ababisinza. Owekitiibwa Allah wa anna Allaha huwa al-aliyyul kabir, mazima ye owekitiibwa Allah yewe waggulu era nga ye mugulumivu Allah. Ebyengera n'emirembe tusaba Allah bisiire omubaka sallallahu alayhi wasallam, mukwano gwe, omubaka we gwe yatuma gye tuli eri ensi eno n'ebitonde byonna, nga ekigendererwa kumanya butuufu bwa Allah waffe tusobole okubeera nti no tukola ebyo Allah byayagala. Ekituufu omubaka oyo gwe twogerako balagha, yatuusa ekyamutumibwa era tukakasa nti nno tewaliiwo agamba nti nno lam yubalig. Ikhwatul kiram wal a'izza, baganda bange ab'ebitiibwa, omulundi ogwayita twagezaako okubeera nti nno tutunuulira obwengula n'ebiriyo era twalaba ebintu bingi, ne tulaba ekikwatagana ne mubiyita astronomy, ne tulaba kyetuyita spiral stars, ne tuzitegeera buli omu eyagoberera obulungi. Oyo geography abamusoma n'abakyeyongera okumusoma twandirwanye nnyo okutegeera ebintu ebyo, kubanga bw'oba tobitegedde oyinza obutategeera Allah. Twagamba nti mu bbanga awo waliwo ebintu bingi nnyo omwanadamu kwasobola okutegeerera Allah we, nga forces eziri awo tezibikkiriza kukka wansi ate bizibikkiriza kugenda waggulu. Biri mu foomu y'amayinja, bidduka ku supiidi ya yiriyiri. Ne tugamba nti nno spiral stars zino nga bwe zeetooloola, ne tugamba kuliko kyetwayita omwezi, ne kubeerako enjuba, ne kubeerako earth, ne kubeerako byonna byanjawulo, naye buli kimu kitambula ku supiidi y'emu ne kinnaakyo. Oba ntegereka bulungi. Ne tulaba ozone layer eri awo okuba nti nno lenses z'omusana ziri tezitutuukako, era ne tulaba nti singa ekintu ekyo twagamba nti emu ku bagiyita academy esomesa ebya sciences mu New York, bwe yali boogera ku nsonga ezo bakizuula nti nno mulimu ekigendererwa ekyamaanyi
lwaki Allah ebintu ebyo yabiteekateeka bw'ati. Olwaleero insha Allahu taala bwe kibeera ng'ebyo byonna tumaze obbiyitamu, nsaba mujje tugendeko nange tweyongereyo twebuuze ebigambo bino. Omuyimbi omu ow'omutontomi yayogera mazima bwe yagamba nti sali lwahata alkhadra walmaa jariya wa hadhihi saharawi waljibala rawasiya sali rawda muzdana sali zahara wannada sali llayla walisbaha wattayra shadiya sal hadhihi linsama walarda wassama sal kulla shay'in tasma'u alhamda sariya ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا. ebigambo ebyo omusajja yabiteekateekanga binyuma okuwuliriza. Yakugamba nti buuza empewo eno gy'owulira, obuuze n'ebimera by'olabako, obuuze ku mazzi ago agatambula, buuza eddungu. Olya bulungi, tunuulira ku ddungu eryo, waljibaala rawasiya, tunuulira ensozi ezo nazo zirabeko ezaggumira ne zibeera nga zanywera. N'agamba nti sali rawda muzdanan sali zahara wannada. Buuza bannabyamizannyo n'ebyokwewunda byonna ebyeyambisibwa, buuza ebimuli nabyo bibuuze. sali llayla walisbaha wattayra shadiya. Buuza ku kiro, obuuze ne ku makya, buuza n'ekinyonyi nga kibuuka. sal hadhihi lansama walarda wassama. Munnange buuza ku bantu bano, obuuze n'amagulu omusanvu n'ensi omusanvu. sali kulla shay'in tasma'u alhamda sariya. Buuza ekintu kyonna ku nsi kuno ekiwulira okutenderezebwa kuw'ekitiibwa Allah. Okibuuze walaw janna hadha allaylu wamtadda sarmadan. Nti bannange singa olunaku lukya, ekiro kino ne kibeera kya lubeerera nga tekikyuka, ne kibeera misa, ne kibeera kiro. faman ghayru rabbiyi yurji'u subha thaniya. Ani oyo gwe weesinza yenna atali Allah w'omulezi wo asobola okukomyawo amakya omulundi ogwokubiri? Ebintu ebyo byonna bibuuze. Subhanallah, kituzaayo okutegeera nti nno ani omulezi wange naawe abeera Allahu subhanahu wa ta'ala. Twalaba sisitimu y'omuntu ne tutunuulira small intestines, ne tutunuulira simanyi omutima, ne tutunuulira biki byonna byonna, ne tutunuulira entambula y'omusaayi. Ebyo byonna Allah atuwa kyakulabirako. Kale ebyo biri wala, kati buuza bino by'olabako, kuwonyeza okuba ebyo mubiri tobiraba. Ab'ekitiibwa olwaleero mbadde nsaba mukkirize insha Allah nga bwe tutandise n'ensonga eyo, era nga tugenda kubeera nti nno era tuwumbawumba ate nga tuwumbira ku nsonga egamba ndi tutunuuleko munnabaana w'omukyala. Tulabe obuyinza bw'owekitiibwa Allah, ani asobola okubeera nti nno ateekateeka ekyo Allah kye yateekateeka okusinga ye. Beera ng'ofumiitiriza. Owekitiibwa Allah ategeeza mu suratu Al-Mu'minuun okuva ku aya ey'e12 paka ku aya ey'e14. Twagamba tutegeera obusiraamu n'obujulizi, n'otegeera lwaki okola ekintu n'obujulizi, so si kuba nti okola ekintu olw'okuba jjajjaawo, taatawo, famire yammwe bonna bakola. Wabula olina okukola ekintu ng'okikola n'obujulizi ng'omanyi ofunamu empeera eri owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Ategeeza owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala n'agamba walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. yategeeza owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala
n'agamba nti nno walaqad khalaqna al insana min sulalatin min tin, twatonda omwana Adamu nga tumujja mu ttaka oba mu bika by'amataka eby'enjawulo, nga bwe tukimanyi nti Allah bwe yatuma malayika yakwata mu bifo eby'enjawulo n'ejjamu ettaka eryo lyatwala eri ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala, okubeera nti Allah atondamu omuntu. Allah bw'amala okukola Adamu alayhi salatu wassalamu, mu lubiriizi bwe n'ajjamu maama ffe Hawa oba Hawa n'amugjamu, n'abeera nti oluvannyuma lw'ebyo byonna thumma ja'alnaahu nutfatan fi qararin makin, owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala n'oluvannyuma n'atufuula ettondo, n'abeera ng'alissa mu kifo Allah bwe yalikuumira oya bulungi bayina sulbi wa tara'ibi, ettondo eryo nga lifulumaawo. Oba ntegereka bulungi, Allah we yaliteeka. Thumma khalaqna an-nutfa, oluvannyuma ettondo lino lye twatonda ne tubeera nga twaliteeka ne lifuluma ne ligenda mu mukyala nga bwe tugenda okubeera nga tubiraba. Ab'ebitiibwa, omusajja bw'abeera nga yeegasse n'omukyala nga basisinkanye mu mbeera zaabwe entuufu, olya bulungi bawangaalagana, n'abeera nga amazzi g'omusajja gano gasisinkana n'amazzi g'omukyala. Amazzi ago gateekeddwa okubeera nti nno gayambagana ne gakola ebitundutundu ebijjuza omuntu. Ebyo byonna tujja kweyongera okubiraba insha Allahu ta'ala. Omusajja alina bitundu bimeka n'omukyala alina bitundu bimeka ku mazzi agakola omwana? Amazzi ago agafuluma mu musajja gabeera nga tugayite getwandise sperms, zibeera millions and millions of sperms ne zifuluma mu muntu, nga mu butuufu zonna zidduka kulaba nga emu ku zo yeesooka okutuuka mu nnabaana w'omukyala, esobole okubeera nti nno etuuka ku mukolo omulungi, era ebeere nga yeesogga eggi eryo eriba limanyikiddwa eribeera nga likwatiddwa wali mukaki muka ovale babwe bati babiyita. Ebintu ebyo insha Allah tujja kwongera okubeera nga tubyetegereza biidhnihi rrahman. Abasinga okusoma ebintu bya sayansi yawe temuvaawo, naye munnange munnabaana eno temuyingiramu, olira bulungi, okujjako oba mu ggye eryo temuyingiramu okujjako akamu kw'obwo oba obubiri kw'obwo buki kw'obwo obuntu obuuka 1,000 oba millions eziba zidduka zonna. Munnabaana eno mu mwezi eggi liri livaayo ne lyatika nga lyatika omulundi gumu. Oba ntegereka bulungi? Kati buli mwezi eggi lino lirindirira okuba nti nno omuntu afuna kyetwandiise oba lirindirira omuntu okubeera nga alissaamu oba lifuna kyetwandiise nga kyetwandiise sperms. Omukyalo ono edda tulina ebintu bye twasomanga mu science nga tugamba mu nnaku z'omwezi 15 kunosimameka simenya okuva ku 13 mpaka bwe biti. Ebigambo ebyo byonna bituufu, naye ebiseera omukyala mwasinga okufunira olubuto byebiseera nga omukyala yakava mu nsonga mubasharatan. Omukyala waba yakava mu nsonga ng'eggi livuddewo ennaku zaamala wabeerera kiriimi oba lwatukulira, oya bulungi, n'agamba nti ntukudde, replacement y'eggi eddala ejjawo. Era mu kiseera ekyo omukyala
bw'oba otunuulidde bannasayansi bagamba ebitundu 99 ku 100 omukyala bwe yeegatta n'omusajja afuna olubuto. Subhanallah, ebyo byonna Allah atulaga. Kati ne tudde ne ku kiri kye baatugamba eggi we lirema okufuna mu nnaku nga 4 oba 5 ezisooka wiiki esooka, lirema okufunawo amazzi agali budaabuda agaligendamu, liddayo ne lyekweka. Then awo omusajja bwe yeegatta n'omukyala abeera kirini, aba eggi terisobola kufuna ki. Ne tuddeyo mu nnaku ziri 13 era eggi ne liddamu ne likomawo omulundi ogw'okumeka. Mu biseera ebyo byonna eggi eryo ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala aliteekateeka lijja tugaze nti liringizaako lirabe abange waliwo kye ŋŋenda okufuna. Nawe kityo mu majimu ebyo byonna erimu lyokka oba akawuka kamu kasipaamu kamu ke kagenda ne katuukirira eggi ne kalingira, era bwe kabeera nga kalingidde eggi lyeggala. Bwe libeera nga limaze okuyingiramu eggi ne libeera nga lyeggala, kubenga eggi eryo tulimanyi nti nno liri daqiiki. Ekigambo daqiiki kitegeeza omanyi ekintu ekiringa ekyakabubi, just kibeera nga boolaba kabubi, kugamba kibeera nga kigonda nnyo, oya bulungi, era nga tewaliyo bannannyini irimu. Olwaleero bannannyini irimu be tuyita bannasayansi ebintu ebisinga baakabizuula, naye nga ow'ekitiibwa sallallahu alaihi wasallam sanawaati, oya bulungi, emyaka n'emyaka yabyogera ebigambo ebyo, nga tukimanyi nti tayogera bulimba, wabula kyayogedde ge gaba amazima. Abantu bangi abasajja beegatta n'abakyala ne batafuna mbuto. Allah yawa omwana, yamma omwana gwaba ayagadde. Oba ntegereka bulungi ab'ebitiibwa, omubaka sallallahu alaihi wasallam mu hadithi eri mu kitabo kya Imaamu Muslimu fi kitaabi nikaahi baabu hukumu al-azri, omulyango ogukwatagana n'omusajja okubanga yeegasse n'omukyala n'amalira ebweru. Oba ntegereka bulungi hadithi eyo weeri. Faqaala, yagamba nti nno ma min kulli lmaai yakunu lwaladu, tekiri nti buli mazzi agagenda mu mukyala ateekeddwa okufuna olubuto. Awo nno we tugambira tulina embeera ey'ennyamiza eriffe umma naddala abasiraamu. Omukyala osobola okubeera naye aya sanawaati wa sinini, emyaka n'emyaka nga tafuna lubuto. Tekitegeeza mbukeera ku makya omugobe, la, kitegeeza tukkiriza mu ebyo biteekeddwa kubeera nga bikkirizibwamu. Owekitiibwa Allah yagaba omwana, omubaka sallama atugamba ma min kulli lmaai yakunu lwalad, tekiri nti buli mazzi omusajja gayingiza mu mukyala we gabeera gavaamu mwana. Wa idha arada Allahu khalqan shay'in lam yamna'uhu shay'un, Allah bw'aba yagadde omukyala atondebwemu omwana, olira bulungi, ne bw'okyusa n'ogamba nti nze njagenda mu sitayiro bweti, n'amazzi tegajja kutuuka, ne we liba ttondo bweti kyemugenderamu just n'ogamba nti ogenda kumalira obweru, olira bulungi, nga bwe aziri bweri, era ojja kwesanga nga munnanga omukyalo ono kafuuse akati n'emyaka era kagenda ne kakoona ku jjiriri ne libeera nga lifuuka ensonga era ne livaamu omwana. Owekitiibwa Allah, wa idha arada Allahu khalqan, Allah bw'aba yagadde okutonda ekitonde kyonna mu nnabaana y'omukyala, lam yamna'uhu shay'un, tewaliwo kyoyinza kukola ne kibeera nga kiyimiriza okutondebwa kw'ekitonde ekyo. Owekitiibwa Allah kyava atugamba ebyo byonna bye tukola ku nsi ne tweraga amapa nti ne tulaga nti tuli b'amaanyi. Allah abuuza era nga atugamba falyanziri l-insaanu mimma khuliqa, omwana Adamu agenda atunuulira ekyo kye yatondebwamu. Amazzi ago njagala olwaleero omusajja bwe gaba gakuvuddemu ogateeke mu ngalo, ogazannyise, otambule nago, olya bulungi, anti mwe wava, olya bulungi, tekisoboka. Naye gatunuulira og'ennyala, naye nga ffenna mwe twava. Khuliqa min ma'in dafiq, omuntu yatondebwa mu mazzi agasambattuka ku subiidi basi ne gagenda. Ogenda okujjukira ogasiba nti omukyala saagala afune lubuto nga nkoze eki.
oba ekyo Allah akyagala oba ne gagenda noga nti olwaleero omukyala tugenda kuzaala ekiro ky'olwaleero ne gagenda ne watabaawo kibaddewo ne wabaawo ekiro ekirala emyaka 5 bannabbi ba Allah kye tuba tunuulira olwaleero bw'otunuulira nnabbi wa Allah ayitibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yalina abakyala bameka naye yazaala mbameka tunuulira Adamu alaihi salatu wassalam afwan Ibrahim Allah okutuuka okugamba okubuuza mukyala we n'amugamba nti nno ata'jabiina min amri llahi bannange mwewuunya n'ekyo Allah mwewuunya mu byamagero bya Allah asazeewo nti mugenda kufuna omwana mwewuunya kisoboka aba ntegereka bulungi n'olwekyo weekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo n'olwekyo muganda nga weekitiibwa amazzi gano gagenda ne muvaamu erizzi limu ne libeera nga liyingira mu nnabaana y'omukyala bwe liyingira likola engeri y'omutwe ogubanga omanyi spaamu eyo mwali mugisomyeko emu nga kayingidde oba bw'oba obulaba nga budduka bwe buti buba bulina katteyiri buba bulina n'omutwe oba ntegereka bulungi naye omutwe guno gukola ogubanga oguliko engule subhanallah bw'atyo Mungu n'asembeza neeyingira ejjine lyeggala ya bulungi ebyo byonna neebeera nga birimala okukwata eryo ne lyeggala ne linywera ne libeera ligumu kyokka wali twagambye mu kusooka libeera lya luwewere kati ne libeera ligumu nga gano gonna yani amazzi agasigadde oba obuwuka obusigadde bujja bukoona kuli tebulina gye bulaga eyo wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kati Allah n'asobozesa olya bulungi ejji lino ne libeera oluvannyuma lw'ekyo nga limaze okuyingira akawuka kano kamaze okuyingira munda ne libeera nga lyeggadde ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'alisobozesa okubeera nti nno litandika okwefumba ne litandika okukola kye twandise al amshaaji ge amazzi gabeera nga gakoleddwamu geegasse wakati w'amazzi g'omusajja n'omukyala oba ntegereka bulungi geegata amazzi g'omusajja n'omukyala ne gabeera nga gonna gagera ekitiibwa Allah kyava agamba mu surat al insan aya ya 10 n'agamba nti inna khalaqna al insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agamba twatonda omuntu ne tumbeera nga twamugya min nutfatin amshaji mu mazzi ag'emiteeko ebiri ag'omusajja n'omukyala oya bulungi linabtalihi faja'alnahu sami'an basira Allah agenda kutugezesa ku ekyo oluvannyuma Allah n'akuza omuntu oyo ate n'abeera nga oluvannyuma lwa byonna Allah atufuula nga tulaba era nga tuwulira lidhan baganda bange ab'ebitiibwa tuli ku kigambo ekigamba nti manna rabbuka bwe tumala okulaba nti manna rabbuka ne tugamba nti bubonero ki kw'osobola okulabira Allah wo nti yono ye yantonda Allah subhanahu wa ta'ala ebyo nno bibeera biwedde ba'da ayyamin qalilatin ila alaqa ebbanga bwe limala okubeera nti kibadde mazzi ne gayingira mu ggi gavaayo ne gakola ekisaayisaayi Allah kyava agamba nti no thumma khalaqna nutfata alaqatan ne kifuuka ekisaayisaayi fakhalaqna alalaqata mudghatan ne kibeera nga oluvannyuma lw'ennaku ekibadde ekisaayisaayi kifuuse ekinyamanyama oba ntegereka bulungi n'agamba nti nno bwe kimaliriza okubeera nga kibadde ekinyama wasammaha Allahu tabaraka wa ta'ala mudghatan lianna aljanina fi hadhihi almarhala yushbihu alqut'ata allahmi oba omanyi ennyama ng'ogitemyeteme bw'otunuulira omwana bw'abeera mu nnabaana wa maama we mu siteegi ey'okubiri abeera nga oba mu nnaku zo oba tubala ennaku 8 ennaku 8 emirundi 3 kati ana agasooka gabeera kisaayisaayi ana agaddako ne kibeera ekinyamanyama nga kiringa ekigaayiddwa oba ekitemeddwa kyava agamba Allah oluvannyuma lw'ebyo byonna omwana ng'ali mu mbeera eyo agamba nti nno watatahawwal almudghata ba'da dhalika ila 'idhami
Allah nakuyingizaamu thumma agamba nti nno idhaman fakasawna liidhama lahma Allah nabeera nga akufuula amagumba n'ayambaza ku magumba ag'ennyama. Oba ntegereka bulungi? Bw'atyo wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naye ekibuuzo, min aina jaa hadhihi alhaykal al'uzma aw al'azim? Bannange stage ene ennungi ene yebbeeyi yavaawa? Agaali amazzi nga geenyinyalwa ne gafuuka haikali endala, stage endala nga munnange yakinyamanyama yalungi. Wataati ila almarhalati alkhalqi alukhra oba alakhir, ne gajja mu stage endala naye ng'ate ofuuse kintu ekifuuyibwamu omuka. Ab'ebitiibwa, embeera bwe tutyo bwe tulina okutegeera ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, ne tubeera nga tumanya nti omuntu atondebwa mu stages ez'enjawulo. Bwe tunaaba tuze tujja nga tweyongerayo, tugenda kweyongerayo okulaba ebigambo bya Alexis Krill atya beeyogera mu nsonga ezo. Allahumma arina alhaqa haqqa warzuqna ittibaa'a wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واتنا في الدنيا حسنه وارزقنا علما وارزقنا فهما في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.